Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero yagadde mbabuulire ku kigambo kye bayita okungiriza. Okungiriza si kirungi kungiriza oba omuntu okukuba emimiro kwega omuntu n'ayogera ekintu ng'alinganga akyogeza ensaalwa tekiba kirungi. Abantu bano batera nnyo okwogerera nnyo bizinesi oba ng'obadde okola kati mubaamu abo abakuba emimiro abeeyogeza obugambogambo obwo obutali bulungi. Ebiseera ebisinga abantu abo tebaba balungi, kiba kyetaaga n'obeera ng'obeegendereza. Mubaamu ab'emitima emibi, abalogo abeera baagala okusiraanya bizinesi eyo. Abantu abatera okukungiriza katutunulire nnyo bizinesi naye nga ne mu bino ebirala babeerayo okugeza. Osobola okubeera n'enkoko nezaala abaana nga bangi oba neeyalula abaana nga bangi obwana obwo bw'enkoko. Kati omuntu ono wajja n'agamba nti enkoko yo ng'ezadde abaana bangi. Omuntu oyo aba akungiriza, taba mulungi omuntu ayongerako akantu ako nti enjogera ye teba nnungi. N'olwekyo si kirungi kungiriza oba kukuba mimiro naddala ng'oyogera ku kintu ky'omuntu ekyo ekirungi ky'abeera afunye. Kakati mu bizinesi ojja kusangamu abantu abayogeza ebigambo bino. Tugeze, oyinza okuba olina omudaala gwo oba olina edduuka ng'otunda. Omuntu asobola okujja ku bizinesi yo n'atandika okweyogeza ebigambo bino n'agamba ti mukazi gwe wabula okola, mukazi gwe nnyukako naffe tukole, ologera wa, n'ebigambo ebirala bye batera okukozesa ennyo. Ebiseera ebisinga omuntu oyo taba mulungi. Ebigambo ebyo by'aba ayogera, olulimi luno si lulungi, kwegamba ng'oyogera ng'akwatibwa ensaalwa. N'olwekyo mulimu abantu abatera okwogera obugambogambo obwo mu bizinesi omwo. Obugambo obwo tebuba bulungi, si kirungi kungiriza bizinesi ya munno oba kwogeza nsaalwa tekiba kirungi. Obugambo obwo bwe mutera okwogera tebuba bulungi. Omuntu oyo singa ayogera obugambo buno kambukuddemu obuwulire, nnyuka naffe tukole, ogaddewo naffe katukole, atakutya gwe ntya, gwakola, walogera wa, olwaleero kikubye. Ebiseera ebisinga obugambo obwo tebuba bulungi kubugamba bannammwe olw'ensonga nti oba okyogeza nsaalwa obeera okuba emimiro. N'olwekyo obugambogambo obwo mulina obwegendereza naddala mu abali ku bizinesi abatera obbagamba ebigambo ebyo. Mubaamu abatalina buzibu naye ate mubaamu ababyogera nga kijjira ddala ku mutima muli. Kati omuntu oyo kiba kyangu okukola ekikyamu, okuloga, okukusiraanya. Mulina okwegendereza nnyo abantu abo abatera okwogera obugambogambo obwo nga babwogerera ku bizinesi. N'olwekyo njagadde mbeere nga nkibabuulira n'ekyo. Kibi nnyo omuntu okubeera ng'oyogeza nsaalwa, okungiriza kibi nnyo naddala okungiriza okwo kibi nnyo okungiriza. Bulira mwegendereze nnyo abantu abo ng'omanyi nti okolako kasente okafuna. Kati abantu abo bajja ku bizinesi zammwe ne beeyogeza, mulina okubeera nga mubeegendereza. Ebiseera ebisinga mwe muva abo abatera obbakola ebikyamu, abatera obbalemesa olw'ensonga nti aba afuna ensaalwa ku mutima gwe. Lwaki oyo yakola? Lwaki ono akola nnyo? Lwaki ffe tufuna baguzi? Lwaki bonna bayiikawo oyo? Mulina okubeera abeegendereza. Abantu abo abatera okwogera ebigambo ebyo eby'enjawulo. Kyekyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777837 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.